Yes, for Addy TV yujimbaniza akadi kano ngena kuwasa musubscribing ate munyigene kadi bagita for Addy TV jibani updates eziba zitambula okutolegwa ngali ya Uganda ko sidi abasebu bafa abenjawulo. Eddy Kenzo bamuli ku social media Okuwasa ex wa Dr. Hamza byongedde okubanga bitabuka wali ku mukoto gwa Facebook mbaniza akadi kano mwasibye mutya muli mutya. Enda kusaba gatana subscribing ato nyigene ku kade bagita for Addy TV UG. Wano mwana mwala agenze ku Facebook page na postinga yo ngagamba anti Eddy Kenzo yandibadde akola ki akigane ex wa Dr. Hamza kuba Dr. Hamza yatwala Rema na makula ya mubba newankubadde ex wa Dr. Hamza teyasiima na kyalema na makula kyakola abakazi bangi nnyo abasinga tebakyagala ekyo kujja n'oveese bugwe nitwala butwazi baawe nga sigamba nti baawukanye wabula gwe n'omulyawo bulyawo bagamba nedda ekyo yakola si kirungi abasinga bagamba nti Eddy Kenzo yandibadde akola revenge mwana mwala bamita Julia Nakintu wali ku mukoto gwa Facebook agenze ku Facebook page ye n'ateekawo ng'agamba nti Eddy Kenzo Rema n'amakola bwe baamubba naye atwale ki atwale ex wa Dr. Hamza akole revenge ku yamwesoza nti bagamba ebbanja ly'omwenge liggwa na mwenge mwana mwala ye bwagambye naye abaana abasinga ku social media ku Facebook abasinga buli omwadde ndowooza ku mwana mwala kyakoze era bangi nnyo babyogerako ku mukoto gwa Facebook ku mukoto gwa News Opera ne ku mukoto gwa TikTok bangi bakubogera ku nsonga eno genda mu maaso wakati wa musajja mukulu amanyikidwa nga Dr. Hamza akosa ne Eddy Kenzo bagamba nti ex wa Dr. Hamza ne Eddy Kenzo bakiggale anti Dr. Hamza yatwala Rema n'amakula ensonga z'abantu bano simanyi waje binaggwera kubanga ex wa Dr. Hamza amaziga ge yakaaba kiraga nti omusajja yali akyamwetaaga abasinga bagamba nti Dr. Hamza yakwana bali bagamba nti nedda Rema n'amakula yabba Dr. Hamza kugamba abantu babuuza tutwale kyantweke cyane kuba buli omu ayogera kiki naye nga ex wa Dr. Hamza yagamba nti omusajja we yali akyamwagala kubanga bali baazala n'omwana ndowooza omwana bali balina n'omwana bali balina omuto era bali mu laavu ey'ekimmemmette omukyalo yagamba nti Dr. Hamza yali akayingira ebyobusawo era omukyalo yagamba nti yali yayagaliza nnyo bbaawe okubeera omusawo kubagamba nti bbaawe yamuwayiriza okubanga agenda mu ekintu ekyokubeera ani dokita omukyalo ono ex wa Dr. Hamza bwe yagamba ebiseera ebyo bayawukanya nani ne Dr. Hamza Rema n'amakulu alyoka akole ki amutwale Dr. Hamza alyoka agende wani ewa Rema n'amakula omukyalo yagamba nti yasikiriza Dr. Hamza okugenda okutandika okubeera dokita okumutwala bintu ebya medical okumufuula omusawo okumufuula dokita yagamba nti yakimuteekamu nsonga nti yali akiraba nga ajja kisobola n'ageza kubanga amupuushinga n'okumuleetera okulabika nga afuna n'okumuleetera okulabika nga ayongera okufuna passion mu kyo oba okwagala okwongera okubanga akyagala mpaka nakati kuba kakisawo zino Dr. Hamza ali professional ali so professional mu bintu by'aba dokita okubeera omusawo okujjanjaba abantu n'okuzaalisa abakyala ali professional Dr. Hamza nenga omukyalo n'agamba nti bambi yayagalizanga nnyo bbaawe era yagamba nti yali akyesunze nnyo okubeera bbaawe naye bajja kubeera bonna era yali alinza akaseera bbaawe ng'afuse professional mu kubeera dokita nga bali bonna naye agamba tikyasoboka olw'ensonga nti waliwo yayingirira relationship yaabwe era ono yagamba nti Rema n'amakula yayingirira relationship yaabwe mu kaseera we yali asinga okwetaagira bbaawe ate Rema n'amakula ke kaseera tekeyajjiramu n'akola ki n'abaita okulaka nga baawukana omukyalo ono teyasanyukira kya Rema n'amakula kyeyakola teyakisanyukira bbaawe ono yali amwagala nnyo era ali yeesunze nnyo akaseera kano Hamza kati nga bwali ow'amaanyi mu by'obusawo nga bali bonna kubanga yamupuushinga okutuuka mu kino ekintu kyalimu essaawa zino obwa dokita ali abwaga naye nga tabuwa nnyo obudde nnyo nga tabuwa nnyo tayimu naye ageza kubanga amupuushinga n'okubanga akimwagalisa naye abaana ku social media bagamba nti Eddy Kenzo akigale ne ex oyo anti Hamza yagenda Rema n'amakula musubscribing mwera